Josh K Tincture Avenue beba kutuusako firimu egenda okubanga etandika olunaku olwaleero so nga ate balina bannaffe abadembe Dembe Movies tosubwa abazanyi b'abolulango bano bonna bolaba ku screen b'amanyi abazanyi ba kabi anti bina Uganda ku ntiko gwe wenna nyumirwa ekina Uganda yagala ekina Uganda laba ekina Uganda nkugamba nti tuula kalira nywera oli watuufu nnyo firimu gye twolekedde Butere vagise Bathmark tugenda kubanga twolekera akatundu akasookedde ddala ate kasitola by'ekibuga kyaffe ekye Uganda anti Kampala International kitegeera ka green kabawo wali wonna ate nga kali ku nakyo nga nakatako kalabako Uganda zabu kati musajja mukulu gotandise naye ali wano bamuyita maboda kati maboda yenyumiriza mulimu gwe osebo gola ba manager omusanga eringa yeyanjula sibunze ndi manager nti munayo oli manager ya company ki ku company ya Fenze toilet manager tayenyinyala mulimu yoyo yagwagala kati abali awo nezireta nakyala ogamba kuli utya siko enage nveyo just nveyo waggulu osako wali ku rooms mva kulongoosa State House anti munaye ekifo ekyebbeyi buli omu kyagenda munaye njagala sente za nviiri ze nakuga esente z'enviiri okay sente z'envi kwata wano Chichi kino kyo. Goloozo mpaji. Sit. Mutwalo gusiba enviiri. Gwe bagambye omutwalo gusiba enviiri. Ni tulaba. Encha nawo jiro okwatira wano tulaba ate encha lunaba. Maboda. Ne wabaaki. Ne maboda wabaaki. Tubeeranga abasajja abalala. Lwaki tubeerako ng'abasajja abalala? Kutandika okunyiiga. Neno otandise by'okunyiiganyiiga wano. Oli musajja ng'okutte. Ne kati gwe oli musajja muki weeyita musajja? Nawe oli musajja. Nga weeyita omusajja ompa omutwalo. Ovaayo. Bayita abasajja ng'ovaayo. Mbami yakwa sente. Kinawe njanjaku. Entwala 5 n'azikuwa. Neno okwa. Kati beerako ng'abasajja abalala oli akwata 5 n'agakuwa ne kati okutte muto. Nyongereko. Kwata wano. Kwata. Okola ki? Gomanyi okola nyongera. Sina 13 zonyongedde zigenda kukola. Kati 3 zikole. Obanga oli mu salooni, osobanga oli mu salooni. Notumye ekyokunywa. Mu salooni osobola otumyawo ekyokulya. Salo 3 ezo nazo zikola. Kalaga nkole ntya. Kati oyagala. Gwagala nkole ntya. Okola otya? N'owulyanga n'amaaso ga. Wallahi omutunuulira n'emmunye ne zikuluma. Gwe kisimaya maboda. Kati gwe maboda mabooso sitole zakako kwata ebisente byo. Bazimuziriridde. N'abasajja nga tubonaabona. Maboda bamuzibiridde akatwalo ke. Amugambye agenda atemese. Agenda akawemba malaaya. Ye tajja mukalakatira katwa adna Joshike mwogeze ebigambo Allah haula subhanallah egenda mu maaso kati musajja mukulu oluvanyuma ayamanye ennaku yo olwedda alina ebizibu bingi ne sente obadde otwala nnyingi olowooza bibaluma oba buloka ekimala omukazi wakukyawa tolumwa nnyo gamba waayi mponyezza ndaba n'akatwalo kange ate ali waafuna essimu Hello? Nawe jeba. Ijibale ku. Antegedde. Nizo banga nkutegedde. Jize kuba nkutegedde. Ezo. Igwezo. Oli otya? Bana yehezo oli otya mwana gwe ndi bulungi. Tuyano bizibuzibu mpola mpola. Kati soko mbiko bibi ali atabanga. Omwana ali atya? Omwana munango omwana ayi mulwadde. Bambi. Kale. Kati olaba kinadde njagala okugamba kati kyembadde njagala okugamba olaba otya eno gye nkolera eno gye nkolera ku mulimu beetaagayo omukozi olowooza beetaaga omukozi olowooza tewandigize akalimo kano nojja nokakola n'omulimu just twetagayo omukozi alongoosa kubanga wetagawo omukozi alongoosa buliri naki ayala obuliri buliri ate butya nkolera mu hoteri muna nkolera mu hoteri kuliko ebbaala kuliko n'akasaawe ak'abantu abakulu kati ogwayala obuliri akasaawe k'abakulu nsogamba manager
woba oyagadde nsobola okuliira mu manager ne mugamba ne mutegeeza anga osobola okujja asobola okuyita genda mukwano gwange kuba nsobola omuliiramu awo ne mugamba nina mukwano gwange tenkanya ja nofuna omulimu nofuna omulimu ndotandika okola kuba ngamba toyina kyakola kati ate nange wendabye kano kalimu nga weekali nengamba kankoone kuggoowa mukazi wattu n'akisiima abyagadde akaguze kale beera bulungi ngenda kuba nga njogera ne manager maboda asanyuse essanyu nga lisusse liina okukoma maboda ayinza okuba nga musajja wattu takomye ku kyakubanga aleeta mukwano gwe ekkola ng'aleeta mukwano gwe era kola egenda mu maaso omanyi ebiseera ebisinga oyinza okubeerawo ng'onoonya omulimu naye nga n'emirimu ginoonya abakozi obulamu bwe butyo butambula so nga ate munnange n'obeera ng'olina obusobozi obukola omulimu naye nga tolina busobozi butuuka wantu awo oba ku mulimu ogwo lwansonga tolina connection n'olwekyo mukola ky'amaanyi mwe abazigirirako bannammwe n'omugabo muganda wange niwaliyo akalimu owuli akapasuke n'omukolaki akapasuse n'omuyita genda mu maaso naye nga njagala tuginyonyoke bulungi nnyo nga nagamba firimu zaffe ziba n'ebyokuyiga mwana muwala yabukeereza nkokola ekifo n'atuukawo nga munnange yasuze obubi omulabira ku nkeera naye yasuze nga talina mulimu ne bagumusuubiza omulabira ku nkeera naddala ng'ali siriyasimu naye bajja bakuzigirira omulimu otuuka saawa z'abannyuka oba otuukira ku saawa za manager. Who are you? What are you? When are you? Which are you? Why are you? Ati mwana muwala Hezo ng'atuuka ng'alinda yakeera ng'era ebibeera nga tutandika otandika akalimu okeera ate omala okukamanyira ate ne kifuuka ekibuganiibwa naye kati maboda aba ava okulongoosa mu west ajja amusanga wano Hezo mwanange oli otya Hezo gwe webale kujja biri bitya nsanyusa okukulaba bannangu webale kujja ne bannangu Hezo yakituufu bambi akedde wallahi okedde banaye okedde oli bulungi banimpiri okedde kirabika gwe nabukeera Hezo kamugateko erya nakaziga eryo lyange nganza omuntu ate temumbuuza bingi otherwise afije joshike bulungi natu osaaga jawano nzakirawo okulu abunaye kyemanyi manager tannatuuka nti nzaakeera okulongoosa wano bona bagenda otuuka nga buli kimu kiyita Latibu Kalaso nayogedde naye manager ye namugambye appointment yagina era leero mwetefutefu okusinkana naye kimu kijja kutereera naye nze mmanyi buli kimu era kijja kuba bulungi omulimu kakasa nze nkimanyi omulimu ogenda okukakasa bambi kikazi kyatu nekisanyuka manager negwe ogira olinda manager ngene nnongoosa side zeno ate kamala ogenda okulongoosa mu east owaaye sajja amanyi omulimu gwe kikazi kyatu bambi kyasanyuka kibeera kano nekirinda osaaga tugenda kuba nga tutandikirawo ate akatundu akokubiri butereevu awo wennyini we tugenda okuba nga tusimbula nga tutandikirawo naye nga nkugamba nti mwenya mouth wash lyeddagala lyamannyo ddungi nnyo butereevu libe nga olyekwata olikozese gw'olina endwadde ez'amannyo ogenda kuba nga obigoba lyakakasibwa aba National Drug Authority abaddembe movies nkugamba nti no subscribing nga liking commenting namba y'essimu yeyo ku screen gwayagala okusuubula eddagala eryo n'okulye ng'olyetaaze mu bungi bakubire kuba basange wali eri empigi mu town ku Kulumba Hill buterevu tugenda kuba nga twolekera ate ekitundu ekyokubiri awatali kumala bude. See you later. Subscribe, like, comment and share Dembe Movies. See you in next part.